Abazanyi ba ttiimu y'eggwanga bakutandika okweteekera empaka za Africa Cup of Nations ez'akamalirizo olunaku lw'enkya nga bazinagunteesa oluvannyuma lw'okudduukirirwa ba kampuni ya Ecobank ne kavuwa bukadde 450. Ensimbi zino zirangiriddwa olwaleero mu lukiiko lw'abamawulire olutudde ku wooteeri ya Serena wano mu Kampala. Ne basalawo nti tugende mu nkolagana y'emyaka 3. Tusuubira nti mu nkolagana eyo kijja kugenda mu maaso okubanga tusobola okufuna credit financing nti bwe tuba tetulina nsimbi nga federation yo bank eteekawo omugongo bwe tuzifuna ne tuzizzaayo ng'okukootadde ne cash gwe njogeddeko gwe batuwadde. Bano era bagguddewo akawunti mu banka yaabwe eri bannayuganda abaagaliza ttiimu y'eggwanga okugisonderako ku nsimbi. Era bategeezezza nga bagenda okusasulirako bannayuganda 50 ogenda e Gabon okuwagira ttiimu y'eggwanga. Luli bannayuganda babadde bawagira ttiimu z'ensi endala nga ku TV naye ku luno abannayuganda bagenda kuba bawagira Uganda nga gye bali e Gabon. Kyetusuubira nti kyongeramu abasambi baffe amaanyi era ne baba nga basamba bulungi. Bw'otunula mu stands ng'omuntu yenna asambye ku mupiira n'otunula mu stands olabira ddala nti omuwagizi nga gyali akwongeramu amaanyi. Enteekateeka y'okusondera ttiimu y'eggwanga ensimbi esuubirwa okuvaamu obuwumbi 6.